bya office kati biralamu. Okay, Shifra. Omuntu ali wano omuntu ali agenda okubalaba ekigendo byokulaba ofisi n'eyo yenjagadde omwanya buzibu bwava kuyo kubanga Shifra nga rent amuvula Kyatabukirawa ekyatabukirawo nafunamu some issues ne bamanager manager ne bakuvaamu ne bakuleka ne rent masansa tubali basajja ebyasooka on the payments ebyasala like nga wenayogera nti naye nno obusentiment alina sense nengamba let me first pay emyezi gino gyonna otandikira kati entandika okugula ebintu okugula wakamu ekitolo kiri nekirala wali obeera bagulanyuma lwaki wavaamu nawe nkuze Mani Shifra ekizibu kyange kitono nnyo twali ebyokya mu Uganda nyongera okubajjukiza twali tuyingidde studio what happened kubanga kati nga Skype zijje kutteko oyinza okubanjulira nti nina n'ekitone ne bakutwala mu production ezisinga akayimba tuni zaffe already oyina na mbazira tona akuba erisekamu Stream Live eyinza okukolera akayimba ebintu ebibasooka sooka biteekako obubali kati okuyimba oba wakuvaamu bufunze nakwata akasimu nzironza One, two, three, we go. Kati soko tukubiremu kali akakali. Tofaayo. kali ku EP abantu bajukize yo Shifra Kogere nikutaka hivi. Akakali. Tuwemu. drum chi Stream Live weeri yegambirawo nti odi yawedde munonye EP anyway Skypings manager ngatumaliriza Uganda babira nnyo ku nsandi ku kitonde kisaana muvudde no moyama mugera mu mwadde omusasulidde gavumenti omulimu wakubeerawo paka oba biri omulimu kwatugirako n'empisa era tujja kumuteka mu training muyinitiatinga mu mulimu kwongera okumuyigiriza engeri gyakati gyabagenda okolamuko emirimu egyo then ne promotion zijja kubaawo naddala mu gy'emisaala era nga tumuorganisa so oyinza osanga ate nga tumuwadde n'emmotoka esinga atukolera omulimu kyokka ate era ku ngeri y'emu eyo era abatulaba bonna abali mu kulaba enteekateeka eno Shifra olwokuba awulidde nti asasuliddwa renti omwaka mulamba kitegeeza nti agenda kukola ng'asasula renti oli agenda kuba afuna omusaala gwe engabi ya ddala mu lo eri nyongereza bongereza but again era twongera okusaba abantu ab'ekisa abalala musobola era nammwe okujja ne mutwegattako nitulaba nga tumakinga her life better mu ngeri eyo ffe bwe tuba nga tumuwadde rent n'omulimo ne sente zetugenda okuba ntumuwerako eza buli mwezi ne facilitation obulamu bwe buba tebuwedde eyo mpulira ndowooza nti wenna ali eyo alina obusobozi you can still come on board ne tuba nga tumukwasizaako eyo obulamu ne bwongera okuba nga butambula
nga brand ya Skypins Shifra bwe yali ajja teyajja yekka yajjirako ne munne Hozambe. Shifra for starters Hozambe y'omuwuliza kubanga kati gwo singa ogwa mu bintu ayinza ogamba nti hiti twagikuba babiri wamusuulawo. Bado sinabiraba. Zambe muntu wange. Nesi bidi. Ebiriwa. Kale momena abalaba oba bagenda okulaba enteekateeka eno Shifra Skypins emukwatikireko mwongerako namwe mwena abalirabamukola mubeko kimuyamba. Madamu badde nsaba mu bwombeefu obw'ekitala otutwaleko otulage ku ofiisi omukyala wage Suka tugende mu office. Mukwate ko mulindeko. Ono mwana wa buwala. This is girl child. Stomera. Muri atomera. Ama Shifra how are you? Ndagala kunchitinga konza. Kinyankole kiki. Kinyadde. Kinyampo. Kati amudodde gwe. Shifra ono wagenda obeera ng'atuula kyagenda bakola front desk era ng'akola nga assistant manager. Actually kati mwene byalina obba ng'akozesa saagala mugambe mbu ataate kati Shifra yes social media handler. Of course, buli kimu agenda bakikolera mu laptop notebook yino omulimu gugwo muyinza okugamba nti ate Skypins biki byekoze ddala bibino bakolera ku laptop. Shifra omanyi okozesa laptop omulimu gwa on-job training ajja bayigira wano. Shifra tugeze omuzungu azze agwe handula atumwanirizeemu ku Skypins. Ndio anazema mzungu. Is this Skypins? What do you do here? Skypins. Very serious kumulimu. Sina mabika What service do you offer here? Sorry. What services do you offer here? This You take who's our manager? Choraya? Who's our manager? Chemical the manager. Owulira otya entebe gy'olimu yeewuuba esiino Namule kino Katonda nnyo byakola. Katonda banange kyerabira abantu be mazima. Ya Katonda kyerabira abantu be naye bange donfeesi ebale. Nebale ate saagala bawulire nnyo ku social media nti ebiki. Donfeesi bambira yokubaawo kubanga akatalinga muzadde wange bantu. Abakasitoma bali mu kunkubira amasimu. bakato bannyonnyole bakwate Demo piece.
Nebona. Supu de gozi tiawo. Bagambia o inokubanga etandise kuva ku kooti nina